Bakulembeze eki wayogedde ku mwami bwani straight kubanga wayogedde ku mwami bwani buli kibiina era balinayo omuntu waabwe bw'atyo ate oba ne mu family so ddala oyagala ensonga obudde tubumalire ku oyo sirowooza tuzitukiriza nnyo nti ebitalina amakulu obireke tufokasinge tuleme kwesala speed banange tulina omulimu Museveni awo watwagala ayagala tumalire obudde ku bannaffe ababa baseeredde ate ye nga bwagenda n'omunyako gwaffe yes bannaffe bakola ensobi yes bannaffe olumu batuze emabega kati nze ebiseera ebisinga naddala bannaffe naddala gyensibuka bw'oba balwanirira ate olina kukozesa mukono gumu guno ogwokubiri gubeere nga gulwanyisa abo banno ate abagezaako kulwanyisa so ekyo ki understandinga naye katudde ku bo no omunyazi agenda kuleka Museveni ali myaka 4 buli kimu akitutte embeera eno eriwo kati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kitwala ng'ekibiina okwongera okunyweza mwami Museveni yes bwe tukola ekituufu kyongera okunyweza mwami Museveni kakati kyannumye nnyo nze kubanga ngera bw'obeera nga oli mu kifo kya kusala musango oba oli mu kifo kya okukulembera bano mugende maaso naye nga mulina kye mulina okuyitamu ekibanyiga naye fe okwasa bannaffe nga bagudde mu bukyamu kyakyalenjinze Museveni kuba Museveni bonna babbi asirika busirisi Museveni atudde ku babbi bajje muweezi babbi ba Mike Mukula babbi buli ali mu gavumenti ya Museveni mubbi kubanga buli omwana alina kye yabba bannabbanja bonna bw'abatabbye mabaati ajja kubba sukali bw'abatabbye sukali abba ttaka bw'abatabbye ttaka abeera mutemu bonna banoonyerezeeko so enjawulo gye tuleeta kugamba bannange ffe tugobawo ababbi tujje ffe abatali babbi okukikakasa otya nga ne munno bw'aba agudde mu nsobi takangavulwa naye ffe kyaffe tukikola mu mukwano naye nga tuyikoza amazima kubanga buli omu tetusobola kugamba nti amazima gaffe gabalansinga bwe kiba kituuse kwono mukola ekituufu naye bwe kituuka kwono temukola kituufu no tulina okukola ekituufu empuliziganya y'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamuuko okulwanyisa kino okulwanyisa ki obubbi buno obutandise okuvaayo munnange tetwakatandika eyo yebadde enkola yaffe ffe tubadde nga tulabisa Museveni kuba kikyamanyi kyetusobola okukola era tukyagenda maaso okukola ekyo of course tuwuliziganya ne bannaffe naye era njagala omanye nti tulinamu bannaffe nga batya either nga batya Yanita Mongo kyakola zaake bona ovaayo noyogera amazima naawe ayinza okikkola so ne babeera mu kutya bwe kutyo I understand ate mulimu ne baasasula nosanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera nayogerera ddala ebikyamu ate nosanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi muntu mwesimbu naye nolabanga lwana n'amazima agamu awiyuyo agazeena mu kifo ky'okugamba obugambi nti kino kikyamu oba kino kituufu kuba kiri clear tusobola kubeera in between ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu amateeka bw'ogagoberera gayinza olumu okufuula ekikyamu obutuufu ne gafuula ekituufu ekikyamu era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka ekitegedde n'abalala kijja batwala kityo ekibiina ne kivaayo ne kiga nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo sente naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka ekibiina kya NUP nga kikulemberwa mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono etteeka nga mu kibiina etteeka lye kikugamba kubanga obukulembeze obulina n'abakwetoolodde mukwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso naye ate mu ntebe mwatudde nti
tulina kusooka kutuula ne tukola bwetu. Olaba omusajja omugezi omu Pluto yagamba nti good people don't need laws, but bad people can find their way around any law. Abantu abalungi tebeetaaga mateeka gabafuga kubafuula abantu balungi. Naye ate abantu ababi ne bwe wabawo amateeka basobola okugakuba ekkoona. Kakati wano waliwo amazima kye gagamba n'abalala gwe kyoyita etteeka naye abo abali mu buyinza abakozesa amateeka. Ne bakozesa amateeka oba ne babaga amateeka aganyigiriza nga makyamu nga tegali mmolo. Tubola eno nsonga ya buntu bulamu ya bwesimbu. Njagala omanye nti yes amateeka gabaawo. Naye ne slave trade kyali muteeka. Slavery was legal. Nga kiri mateeka nga oli ajja omuzungu n'akugula kuba oli muddugavu. Kuba etteeka bwe ligamba. Colonialism lyali teeka, etteeka ne lisibwa nga likiriza omuzungu okujja n'akubba n'akunyagulula. Yensonga lwaki n'amateeka ago tulina etteeka wano Republic Order Management Act eryali olobera okubeera abantu abataano nga musinkana nga guba musango. Ebiteekateeka bingi nnyo ebyekisiru baleeta etteeka eritusaako omusolo ku social media n'ebirala bifaanana bwe bityo. Baleeta n'amateeka agabba n'akugambye Museveni tamenya banka. Ajja ne baleeta ekiteekateeka ne bakiisa swi n'alyoka anyagulula abantu. So buli kiyita mu parliament liba lifuuse etteeka. Classified budget neyite liba lifuuse etteeka kuba parliament olukiiko lw'eggwanga olukulu olusalawo buli kye lusalawo liba lifuuse tteeka. So si buli kye basalawo nga babawadde enguzi nga babatiisatiisiza tekiba kituufu. N'olw'ensonga eyo ffe olwabitukkiririzaamu mwami Mpuuga bwe yeesanga tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kabaati bwe katyo twamuwa amagezi alekulire asigaze ekitiibwa kye. Era n'atusuubiza tyagekaako. Naye omuntu mulonda ate n'akozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake. Wazake yali alabisa nnyo obubbi obuli mu commission. Bakozesa amapenduzi omugjayo. Mapenduzi ng'ekibiina ne tumugjayo. Anita Amongo n'amulemezaayo nga ye. So kisobokera ddala. Anita Amongo n'agamba Mpuuga tajja kuvaayo. Tekitegeeza nti aba akyakiikirira ffe. Aba takyakiikirira ffe. Kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuweebwa abantu. Evans abannayuganda bannonda. Era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda. Era n'okulonda Honorable Mpuuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda. Era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera commissioner namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa. Era n'okumuyitayo nti sookolekulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda. Kati ekiri gy'ali okuwuliriza abannayuganda nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza ajja bawa ekitiibwa ebbanga lyonna. Neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange. Nze njagala kwenkaleginga ffenna tukwatagane. Ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda ne Museveni. Ate tuleme kwemalira gye sikufe ffekka. Twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu. Ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museveni atutega obutego. But most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu. Eno revolution si just usual strategy. No. Tulina okubeera kaali eri ffe kennyini awo tusobole okubeera kaali eri Museveni. Neyanziza ampuliriza omulungi program Lutindo Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform. Twogera ku nsonga eziriwo. Mwami Kyagulanyi, National Unity Platform
nga bwerwana okulaba nti buli kimu kyonna kitereera mu ggwanga. Naye ate enneeyisa yaayo yo neegambibwa nti si nnungi. Kino tukyogereko. Nyinza obutakugamba nti ono oba oli oba ono, naye bifulumidde bingi. N'abamu kubanenyezebwa okukola ebyo ekibiina bye kitagenderamu n'abakyaliwo kati. Erinnya lya mwami Mpuuga n'abalala ababaddewo nga bagamba nti ffe tugezaako okutereeza, naye n'empisa mu kibiina temuli. Abaana ne badda ku mikutu, aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga, bayisizza amaaso mu kabaka, bayisizza amaaso mu katikkiro, buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma. Kaakati ekyo kibiina ki? Ekyo nno kibadde nange umutima nga ngamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo, naye Kyagulanyi asirise busirisi. Awuno wano gwe muwevubi microphone yiyo webale kumbuza ku nsonga y'abaana. Si mpisa mu kibiina, lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse? Ebanza abaana basiiwuuse empisa, abaana bamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwe ne mukyala babavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kyenyiza bagamba ate nga tekyakatandika. Ba Museveni bo tebavumanga buvumi. Ba Museveni bakwata mmundu ne bakwata nalijambiya okumaliza nga 500,000 people bafudde. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu. Balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana. Bannabukalu mujje tubakoleko, jangu ofune weed oil, tulina muwoomya, kazunza njuki, omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi, jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira, jangu bakukaabire. Musajja takuwa, jangu bakuwe, tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde. Mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe. Omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina, wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City. Ate teweerabira, tukola ne delivery. Kola order yo, package yo tugikuleeteraawo. Omanya ebisingawo tukubire noti 74427139. Jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda. Omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka bbibwa bubbibwa. Talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala. Naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'ota abantu talina kyakukola. Laba bwafuna intaneti nga
kyokwatibwamu kyuma mu discussinga togamba kali wadi nkoze kino naye oli lwakyavuma. Yes, kituufu waliwo ab'empisa ensiiwuufu nze mbeera ye mukulu Makolo Kavuma. Makolo Kavuma, assalamu alaikum. Bagaliza ekisibo ekirungi sana. Bwe ndi mpuliriza ntumiddeko ku bantu baffe Beni nina omukulu wano kojjaawo Saalongo asinziira mu UK naye waliwo n'ambuuziza nti nno mwami Kyagulanyi nti yatunnyonnyodde bulungi ku lukiiko olufunga n'obudde tebonnatuddukako. Kituufu ensonga eyo bwe twagiraba amawulire nenkola okunoonyereza nenfuna evidence eyo nayita olukiiko olw'abakulu lweyita olukiiko lwa kisajja kikulu. Olukiiko olwo lutulamu badepute pulezidenti bange abaana Honorable Mpuuga, Honorable Nambeshe, Honorable Jole Mugisha ne Dr. Zedriga. Ne mu lukiiko olwo nawuyita n'abakulu mu kibiina Secretary General Mwami Rubongoya ne depute we Mukyala Aisha Kabanda. Mu lukiiko mwalimu omwanika w'ekibiina. Olukiiko olwo nayitamu n'abakulembeze ab'enkizo basatu mu kibiina byali mu lukiiko naye twavaamu nga mukulu munaffe akkiriza ensobi gye yakola era yeetonze naye era n'aweebwa amagezi okukola ebintu bisatu: okulekulira mu kitiibwa, okuzaayo sente ezo n'okwetondera bannayuganda. Naye oluvannyuma ndowooza bwe yaweebwa amagezi ag'enjawulo n'akyusa ate ku kigambo kye ate omusango ne gubeera nti ffe tetwakoze enkola eyita mateeka. Kituufu tetwayita mateeka mu ntandikwa, twayita mu nkola ya kisajja kikulu. Kati enkola ya kisajja kikulu bwe yagaana kwe kusalawo tuyite mu nkola y'ekibiina. Naye ate era mu nkola y'ekibiina nze engeri gye nali nti nze nakulidde olukiiko olwa kisajja kikulu olwalowooza nti lumyaliriza naye ate n'alugoba era okusinziira ku kiwandiiko kye okufuna obwenkanya ne ŋŋamba nze kambe mu nsonga eno era yekulembera olukiiko lw'ekibiina. Kati ne tukiza mu mikono egy'ekibiina era ekibiina nga bwe walabye Mulongo Diaspora Foundation nga yegattidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +167 740 195 oba +146 835 874 oba +147 259 195 oba +256 705 000. Ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tuswa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation.
oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 28 55 25 oba noti 772 34 43 nkaaga. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Boni Barista Coffee and Cafe Limited yeva abakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Barista Coffee, fuel for the day.